Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bannange tusooka okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti akyatuwadde ekirabo ekisinga, kirabo kyekisinga obulamu. Bannange mugendeeko mu malwaliro. Yes, tulina bye twetaaga bingi, naye banne mugendeeko mu malwaliro mulabe abantu atalina bulamu, oba kitundu oba lugalo oba liiso oba kutu. Subhanallah. Amanya n'eddoboozi nga bulijjo, nze Dr. Hanifah Naamala Sengendo. Tuli ku programu yaffe eno gye twatuuma ey'ebyobulamu. Tuli wamu ne Twahirah Islamic Online School, Twahirah Charity Organization n'ebirala bingi. Essimu ziizo zonna eza Twahirah. Twewaayo okubeera nti tuva gye tubeere nga tukola programu eno ey'ebyobulamu. Mujjukira nno obulamu tekitegeeza nti just toyina bulwadde, naye ebyobulamu byogera ku mbeera eba eriwo, mbeera ki eriwo ku ssaawa zino. Ensonga lwaki Twahirah etutaddemu amaanyi. Tunoonya ba sponsors mututeekemu kasente tubeere nga tu airinga programu eno, kuba bangi mutuwa reviews ne mugamba programu kika, programu kweri kyekiriwo kuzza baana mu masomero kabbinsano. Programu tugitumye kabbinsano kwa kuzza baana mu masomero. Temugamba nti bino si bya bulamu. Tusula tetwebase. Abamu tubayiseeko leero buli omu adduka ddeenadde eri kwegamba obwongo n'ebirowoozo n'emibiri gituluma n'okutawankana. Buli gw'obuuza kati buli gw'obanja kugamba munnange linda mmale okuzza ki, linda mmale okuzza abaana mu masomero. N'olwekyo Twahirah ekuleetedde programu eno nga twetegekera okuzza abaana mu masomero. Bya bulamu kiffe ng'abazadde bye tutandika nabyo. Tulina abaana ba mitendera gya njawulo, naye tujja kwogera ku baana ab'enjawulo. Ekisooka, omwana ng'omuzza ku ssomero sooka omutereeza obwongo. Jjukira wano ku Twahirah wokka we tusobola okunnyonnyolera obulamu kyeki nga tetwogera olulimi lwe muwulira, kubanga bw'ona nsanga nga ndi mu ddwaliro nja kuwandiikira buwandiikizi ddagala shwi mpita omulala. Naye wano tweteekawo programu eno gye tuyita health sport, nti kaseera ka byabulamu, nga tugamba nti obulamu kyeki. Obulamu kwe kubeera nti owulira bulungi, olowooza bulungi, ennyama tekuluma, toyina kikuluma, kwegamba oli mulaala. So sigamba bugambi nti no toyina kikuluma kyokka. N'olwekyo mu kiseera kino ekyobulamu ekisookebwako kwe kutereeza endowooza n'emitima gy'abaana baffe gitya. Tubadde mu holiday nnyimpi nnyo. Abaana baffe babadde waka, babadde mu first term. Abaana baffe abamu bali mu new curriculum empe tutwala process tugitegeera tetugitegeera. Tuyina abaana bali mu candidate class. Abaana bagenda kutuula bibuuzo senior 4, senior 6 mu ttaamu eri third term, naye eno second term yerimu okutaanya buli kimu. Buli kimu tulabe oli ready okutuula, toli ready kutuula. Abaana bagenda kukola ebibuuzo bye tuyita ebya pre-registration, ebibuuzo ebyokugezesebwa mock. Abaana baffe bagenda bibuuzo bya mooko. Kati gwe ng'omuzadde obuvunaanyizibwa bwo ki? Obuvunaanyizibwa bwo kwe kudda mu kasonda ke muyita akasonda ka Dr. Hanifah. Akasonda mwana wo ddayo, omwana wo sooka omuzzeemu essuubi. Oba yafuna makisi mmeka, oba yafuna points mmeka, oba abadde na bizibu ki, sooka omuzzeemu essuubi nti kati oddayo ku ssomero. Second term ekisooka eba mpanvu, ekyokubiri erimu okumaliriza sirabaasi. Kati omwana ono bw'onaamuteekamu essuubi, naye muli ajja genda alina kyakola ki, alina kyawulira ekigendererwa. Abaana baffe tubazzeemu essuubi nti weewaawo ssente tezikyalabika. Ate no waliwo n'abazadde abamu abatalaga baana nti ssente teziriiwo. Abaana obumu balaga nti ssente ziri awo, n'akola lisiti bintu 6 n'omwongerera nako 65. Leero nkoze tweet ne ngamba nti waliwo abazadde bali so stressed. Omwana yakoze lisiti erimu abantu ebirimu ebintu 65 asobodde kukolako 64, naye ali so stressed annyonnyola. Naye ng'omwana ki ekiriko? Amata katoni 3 vanilla, katoni 4 strawberry, katoni
bazadde bannange nga tuzza abaana mu masomero abaana tubalage nti by the way ebintu ensi teryawe we don't live in the life of abundance nti ebintu biryawo omwana wo muzze mu kasonda nti oddayo ku ssomero fiizi zonna oyinza okuba ozisasudde naye tojja kusobola kubeera nti lisiti nga bw'agikuwadde bw'ogimuwa nedda ekyo kimuyambako omwana to build confidence omwana n'ategeera nti yeyo ensi gye tukola ki gye tutambuliramu kubanga naawe muzadde munnange ensi gy'olimu si buli kimu nti okifuniraawo ku mukeeka. Ekyokubiri abaana bano tugamba essuubi eribaweerwa leeriruwa essuubi eribaweebwa kwe kubeera nti yeesi muzeeyo ku ssomero naye olina okubeera n'ekigendererwa fe abazadde bo tugenda kukola buli kimu ekisoboka oba fiizi tetuzimazeeyo tujja kgenda twegayirire oba fiizi ziweddeyo fe obwo buvunaanyizibwa bwaffe okukuwa fiizi naye obuvunaanyizibwa gwe ng'omwana kiki nti gwe omuzadde okoze ogugwo naye n'omwana akole ogugwe kubanga omwana okuvaamu kyali gwe omuzadde ne bw'onaakola ebintu 100 ng'omwana oli ye takoze buvunaanyizibwa bwe buli muntu alima olubimbi lwe omwana mugambe nti obuvunaanyizibwa bwo ki kubeera nti obeera n'essuubi tutya nti oteekwa okusoma ate era ojja biyita mwana wange teweegatta mu zi groups zitatugasa mwana wange leka kwegatta mu bwediimo mwana wange ebiragalalagala bingi ebyo ebiragalalagala bijja kusubwa okumalako okusoma mwana wange emizeezeze mingi egy'emize zijja kugobesa mu ssomero kwana emikwano eginaakuyamba togendera mu bandi wago niye tugende emmere lwaki erimuko teriimu butto eddedde gw'osigala mu ddoomu gwe obeera ng'oyambala irigoozi ebyo byonna omwana waffe omulamwa gwa leero ng'abaana badda ku ssomero mwana wange eri mu lubimbi lwo nange omuzadde nnimye olwange fiizi nzisasudde shopping list ngikozeeko naye njagala obeere n'essuubi eryo ekisooka bw'onaabeera nalyo tojja kukola bino bye tugambye ebijja okugobesa ku ssomero beera n'essuubi nti n'ekibuuzo kye wayita oba subject gye wagwa rather osobola okgiddamu ogiyita essuubi eryo omwana we ategeere nti bw'obanga naye gwe muzadde mu butuufu ng'obadde oli waka ng'omwana we wamuggolako agagamba aganene oli musiru subject yakulemye obeera otya nga tofunye makisi bweziti ne bweziti ebyo ebigambo bazadde bannaye tetukyabikozesa bimalamu abaana baffe essuubi kati bw'oba wakikola nga nsobi because ffenna tukola ensobi bw'oba wagikola nga nsobi kino kyekiseera omwana muzze ebbali ne mugamba naye mubutuufu omanyi luli nalimuko obusungu naye kituufu toli musiru muzzeemu essuubi omugambe naye toli musiru naye nange ekyampuba bupimi buubi kaakati makisi zino tugenda kukola tutya nti joyininga bwebuuze nnyo ku basomesa beera mu discussion group ze mubanga mwogera ku biki bye musomye weebuuze ku basomesa beera ng'okoppa notes kwegamba omwana muzzeemu essuubi kubanga olw'obusungu oyinza okulaba omwana ng'afunye F. Mbadde nzija okusanga Sheikh Ismail tubeere nga tukola programu eno neefuna essimu omuzadde ng'akaaba Dokitani omwana wange yafuna F zokka nze omwana yantamye omwana buli kimu nkimuwa omwana biki naye nze kaakati tulwanye tukoze ekimbu ripooti yali tagifunanga bwe yagenza okuzzaayo omwana ku ssomero ate kwe kufuna ripooti naye nange awo muzadde mugambe naye kaakati holidde yonna ebaddewo omwana togendanga kufuna ripooti nti mbadde bize mugamba naye muzadde munnange naawe wadde omwana naye teyasomye bulungi naye naawe olabika olina ekyokwetereza taamu yonna gwe tofunangayo omusomesa gw'ogamba nti banna omwana wange yasomye atya mbw'agenza omuzzaayo ng'asasudde fiizi zonna aguze ne shopping list yonna agenza okutunula ku ripooti ng'omwana ate teyasoma bulungi kati omwana alina ensobi ze naye ate naawe omuzadde muzadde munnange kino kyekiseera muddeemu musikeyo ripooti giddemu ogisikeyo mugitunuulire kitegeeza nti obimanyi nnyo bisoma gwe tolaba nnamba ntono ezo ennamba entono ze yakola obubi kati naawe omuzadde ntera obbagamba omwana wo tojja muzzaamu ssuubi nga yakimanyi tomanyi nabwe yasoma
abazadde abamu temutunula ku sacula temuzitunulako. Omuzadde najja wano n'agamba kyogamba babadde balina okuleeta engatto za bbulaaka si za brown sacula weeri. Kakati n'omwana akulaba nti gwe kennyini ensoma ye togirinaamu oba interest oba just gw'osasula fiizi na kupaakinga bintu mu mmotoka. So muzadde munnange tugamba omwana muzzeemu essuubi ng'omulaga nti gwe olina olubimbi lwo n'omwana alina olubimbi lwe. Eyo ripooti eyabayombese bayombesezza mu holiday yonna kati omwana adda ku ssomero muzzeemu essuubi. Ekintu kye yakola obulungi mu encouraging wano nga wafuna 90 weebale muzzeemu amaanyi. Nze mutabani wange yagenze simanya n'afuna 3 mu math. Abaana b'ennaku zino bamanye ebintu pifo n'atandika okukaaba amaziga mayitirivu nnyo. Mami I have failed, mami ngudde. Nabadde nnina omulimu munene okubeera nti omwana ono muzzaamu essuubi. Yatandise okungamba nze mami n'ebasomesa ku ssomero sibitegeera, nze mami I don't even want the school. Lwaki? Yabadde aluuzinze hope, yabadde takyayina ssuubi. Ne muzza mu akasonda ka Dr. Hanifah ne mugamba mwana wange, yes tewafunye wano oba tuje wabadde oyagala, but you are not the worst. Sigwe wasembye. Kakati wano tutereze bwe tuti ne bwe tuti. Ennamba ezasinze okulema ki mbulongo division okugabiza kugabiza okwawuza long division n'ogamba nti abaana 10 bwe bafuna zino biba mmeka. Ne muzzaamu essuubi ne tuyita mu numbers. Nze ndwakuba nadde n'opportunity nti mmanyi naye naye bw'oba tobimanyi kati bw'ogenda okutwala omwana ku ssomero tobeera too busy to just drop the child. Abazadde nze mbalaba omuzadde ajjanga ekimulese sirina budde checklist eriwo essomero lyagala ki papa. Muzadde munnange olunaku lw'okuzza omwana ku ssomero muzzeemu essuubi ng'omulaga nti oyina obudde bwe nga muli awako omutegeka ne bwe mutuuka ku ssomero mugambe ye tica wa math yaliwa, yo wa history, yo wa gundi yaliwa. Naawe omusomesa yogerako naye abazadde abamu olinda mwana kukola musango. Headmaster omugambye nti munnange headmaster nsaba nkomewo ku lw'omukaaga nga temuli bize. Omwana ono ndabe lwaki biology amusumbuwa. Abazadde abamu kuffe tugamba era tuli tubize ne lwezizaayo omwana. Buuza ogambe eyagamba ebitabo byonna yabireka mu keesi. Mugambe kati leero nga bwe tukomyewo genda oleete ebitabo mu keesi abireete naawe obitunuleko bw'oti. Kiyamba nnyo ekyo omwana afuna essuubi nti maama ali interested, nti taata anko kojja gw'obeera naye is interested in my work, nti taata wange ayagala byensoma. Bw'alaba nga mutudde n'omusomesa ne mugamba naye kaakati Saara Jofule Hanifah kati eno subject lwaki agigwa ayogera nnyo mu kiraasi taba na notes. Omwana ojja muzzaamu essuubi lwaki luli tewakoppa notes. Kati ku luno njagala leero sigana naye njagala bwenziramu okujja ku viddi tugenda kutuula ntunule mu buli kitabo kyonna ndabe. Bw'omuzadde olowooza weetaaga kumanya esesi tigwe bikula olabe omwana awandiika bye basoma gwakubula n'osobola n'okubuuza munno wange ono omwana bya awandiika bulungi, do we have notes? Tekyetaagisa gwe okumanya nnyo guno omulembe olowooza oyinza okumanya buli kimu tosobola. Naye abazadde abamu tulaga nti abaana baffe era tuli tubize even ne bwe tubazaayo ku ssomero. Yes tulina emirimu gitusumbwa naye kakati gamba nti waakiri essaawa emu omwana muzizaayo naye neetegereza kikyaliko. Omwana yagambye uniform ziri ku ssomero wazitunuddeko maama, oba olugoye lwamuleseewo omwana yagezze, oba omwana essaati tekyamutuuka gundi bwagisiba amapeesa tegakyasiba, oba omwana ye ng'omuzaayo omuzadde munnange wamukebeddeko. Amazima gennyini leero twogere ki bannaye ffe ababeera mu masomero omwana omukola medical check up nga yeekuba dda 3. I am the drugs. Omwana twamulina mu masomero one of the schools tumukola make up omukebera tukebera bino birala tumuba I am the drugs yeye ebiragalalagala. Kati omwana ono senga neeka wali wamukebera abazadde abaana bo mubakebedde kubeeterezeza ng'omuntu omukulu bwe yeetereza. Oba olinda ajje ku ssomero batuyite medical check up omwana wo nga kibira
bonna buvunaanyizibwa bwo. Omwana wo gwe kennyini omukebeddeko va ne ku binene abaana balinekko. Omwana wo ogambye nti leero kamukuuteko oba kaŋŋambe gundi kuuta obulago obwo saagala kulabako mu bulago. Enkwawa zo zifaanana zitya? Wansi ofaanana otya? Enjala bannanga abaana badda ku ssomero ng'enjala zikomeeri. Omuzadde neekanga Hanifah ezo enjala empanvu wazze nazo ku ssomero. Bazadde bannaffe tuswaleko. Tuswaleko. Omwana omukebedde dulina programu yaffe ng'abaana baakawumula twayogera ku biyenje ebibuuka mu keesi. Wakebedde n'olaba keesi leero tebuukamu biyenje. Mwankubira ne nga bannange Twahirah mwatuvumye ebiyenje naye ng'ate bituufu. Omuzadde okebeddeko olabe essuuka z'omwana adda ku ssomero zo zifaanana zitya? Ye ttawero. Wallahi omwana oyinza olaba omuzadde n'abikkula keesi n'akola eno ye ttawero gye wazze nayo. Kale eno ttawero kisiimula n'ogamba kati otwewanirako okiwana. Kisiimula lwaki tewakikebereddeka? Bane tuleke kweswaza ku masomero. Zino z'empale ze waleese. Kale ate wabaddeyo empale empya. Kale ate bazadde bannange kano akabinsano k'okudza abaana ku masomero tulina okufuna akadde kali kensiiba njogera akadde aka Dr. Hanifah. Kebera ku keesi lekagamba nti omwana mukulu nnyo. Kebera abaana bajja ne irrigos n'awandiise luli nafunye shock. Omwana yaddidde bisikiti n'abikkula paketi n'ateekamu essimu ng'agisibye bw'ati ng'agisibye mu kapapula. Yakendeezezza bisikiti. Ono bisikiti sijja kwogera linnya lya bisikiti kuba ate mujja gamba mu decampaigning the biscuit. N'addamu n'asiba paketi n'asibako ne supagulu bwe kapa. Bwe baakebedde baalabye paketi ya bisikiti. Kumbe munda mulimu essimu. After like 4 days era nga bw'omanya emyaka gino manyi gino emyaka nabagamba gitegeera naye tegitegeera. Ye recordings ka TikTok kapa. Kumbe waliwo omusomesa amufollowinga nanga abaana baffe. Kakati omuzadde omwana wamugambyeko bino byonna ate n'eno program bwe bagiwulira bafunamu nti at the end of it all bino byonna byakola ye gwe biremesa. Gwe biremesa ekyo kyalina okubeera mu nsi. Kubanga omwana waafunira amagezi n'aggula bisikiti n'ateeka essimu mu kapapula kabadde kano ka Soviet n'asibako supagulo. Oyo mwana tayinza kuddusa biragala. Abaana tubalaba wakati mu kiro ya sukaali nga bataddemu akaveera ataddemu akayaga ke ataddemu ekibaaba kye. Abaana tubalaba wakati mu migaati nga ataddemu mu majaani mu kwenca nabanyumiza kwenca omwana nga yayiwamu wala giniye ne biba n'engeri gye byesengejja. Tutugamba yiyi ono gundi eyeesengejje storage. Kumbe mwana mulimu ayeemu akantu balina obugundi obwo bwe babuyita obucupa obwo obutini anti kati buveera mbu bwa 5 buyina amannya gali very prestigious. Kati gwe omwana wo otuddeko naye n'omubuulira ebyo ebiri mu nsi. Oli ajja mugamba munywa ku juisi wange amunywa muwoomerwe naye nga otuddeko n'omwana. Ng'omwana tonnaba just mukolera shopping list 65 items n'omuwa 70 oba n'omukolera 64 ne weetonda. Abaana recently because nze mbagamba ntambula mu masomero mangi era Twahirah mwebale nnyo okuba nti mututeerawo programu naye nno bannange nsaba abazadde tuwagire programu eza Twahirah online school yiyo. Nze ndi student naakamala surati shura. Kaakati ngeze mu maaso ngeze kusuula eddako. Kaakati mmwe munnange nze toŋŋamba nti Dr. Hanifah oli mukulu nnyo okusoma. Naawe muzadde munnange kubanga munne be batuteekamu kasente tuwagire si muziizo muzirabe. Gwe gamba nti naali Fatiha ensumbwa yenze nali manya ensumbwa namala kuddayo seeka nanzizaamu. Nga ngiyita haau. Omuntu n'osoma alhamdulillah seekanga yakuzizaayo dda eyo ha. Kakati
ebyobulamu birimu okuyiga kati muzadde munnange joyininga Twahirah charity organization gye baliwaayo kyolina tebakusalira charity kyolina kyowaayo. N'olwekyo nga tuli mu kabbinsano k'abaana kati tuli mbadde mwekwaza abaana biki kakati gwe okola program n'ogamba abaana nga bwe bazzeeyo program yange kekyuka enjoyininga Twahirah online Islamic online school mbeere ng'essaawa ziri ez'abaana ze babadde bantawaanyaamu ate kati ndi nsoma Kurani, nsoma ya Saluna, nsoma tafsiri, nsoma essimu ziizo eza Twahirah. Naye nomumanyi nti n'abaana naawe omwana wo oyinza n'okubanga bw'omuzaayo ku ssomero omubuulira omugamba munnange nno Sharif kaakati nange nga bw'oddayo ku ssomero okusoma nange ngenda kusoma. Omanyi message gy'oba osendinga eri omwana wo kiba kiraga nti naye nga bw'asoma naawe osobola okusoma. Abaana abamu bayinza okutubuuza naye gwe mami wali osomyeko ku ebyo ebintu babitubuuza naye gwe mami omanyi how hard school is. Omwana wange yali angamba naye mami do you know how hard P2 is? P2 is so hard. Mbu P2 nzibu nnyo kaakati omwana wo kirungi ategeere nti bw'aba agenze ku ssomero ate naawe osigadde oli ku haso omugambye nti munne kaakati nga bwe muzzeeyo njanga munnange kudda kiro nsobole okukola fiizi. Omwana w'omutegesozeeko mu kasonda kyekyo Twahirah kye tubagamba nange Dr. Hanifah Sengendo stepping stone. Essimu zaffe ziizo zirwaninga ziri awo eza Twahirah eyange nze kennyini kamwa kwogera eri 0772 75 0708 oba 0701 750708. Oyinza okuba oyagala munnange tukugambireko ku mwana professionally tetumala gamuggula omwana abaana batutabuseeko. Nze nange abaana mbawa omuntu lwaki abaana batukoowa. Gwe maama ova okulaba ebikopo ebiddugala n'olaba dining baleseeko emmere n'olaba mufumbire emmere yagifumbye teyateredde oba oli awo n'oyingira wansi mu kitanda tebaasiimudde n'okebera empale teyazoozezza batukoowa. Kati olw'okuba batukoowa you need a professional backstop. Weetaagako omuntu omulala akwogerereko n'omwana ono. Emirembe giweddewo neiba tomumanyi onaamusindika wa neiba nti yogerako n'omwana. Baffe naffe basenga b'abaana naffe tuli bize ebintu bitutwala prosesi. Kaakati gwe muzadde munnange weebeereremu ofune abakugunga ffe n'abalala gye bali abasobola okubudaabuda abaana baffe. Abaana betta abaana beekola biki abaana bayingidde ebiragala ebyo byonna muzadde munnange essimu ziizo bw'oba olina ebibuuzo era osobola okubira abatwahira ne bakuwa ne bakuwuliriza ffe bwe tudda ne tuddamu ebibuuzo ebyo. N'olwekyo puroguraamu yaffe eno ebadde kabbinsano mwe baana mmwe abawuliriza puroguraamu eno kano akasembayo kammwe. Ffe abazadde tutawaana nnyo ebimu mubimanyi ebimu temubimanyi ebimu tubibagamba ebimu tetugamba naye mwebeereremu. Understand that education will be first of all beneficial to you first. And I keep telling you that success is you have to be deliberately selfish. Gwe kennyini olina okwebereramu n'ogamba I have to make it. Tosomera maama. You are not reading for me. Nze bwe nva wano nenvuga emmotoka yange probably my mom doesn't have a car. Bwe ngamba nti leero njagala kulya kino probably my mom does not have a lot of privilege like I have. Meaning that okusoma kusinga kuyamba ffe. Education and being successful and being goal oriented first of all benefits you as a person. Tekusooka kuyamba muzadde is just a vehicle, is just a conduit. Olaba nga amazzi bwe gatambulira mu pipe si yeefuna mu mazzi the end user eri mu bucket gye gagenda n'ogasena. N'olwekyo my dear boys and girls let's be goal oriented. Tumanye that when we go back to school we are not just helping our parents. No. It is for us as children. It is for you as an individual. So whatever you do that fails you to achieve your goals, to fail you from being at school, it is you first. Omuzadde ajjako abogambe bazadde bange they can change me schools whatever, but you are losing time. How come we are crying in COVID
you gained weight, you regressed, you didn't get promoted to other classes. Or if you got promoted, you should have been in another class. Who suffered? Yes, parents suffered in fees, but in the actual sense, you suffered. You know? So my dear students, as you listen to this program, just know that you have to be deliberately selfish to be successful. In a way that gwe kenyini tula weerowoozeeko. Bw'oba ogenda okukola empisa embi, think. Togamba nti omuzadde wange gwe mbonereza. No, gwoba weebonereza. You know? Gwe bolooza nti tebakuwadde shopping list bintu 100. You know? Tojja kusoma. You know, I won't study well because nze list yange tebaagimazeeyo. Excuse me. We don't live in in environments of abundance. You know, naffe bazadde byammwe byonna bye tulina si bye tetuba nabyo. So omwana nga tonnaba kugriringa muzadde wo kuyomba mami monkoze bubi nnyo. I won't even be able to pass because ebintu byonna byenjagala tebabimpadde muli eyo mudde omumunyumya. Excuse me, you don't have to get everything. I told you there is a difference between a need and a want. A want is wishful. You have a list of things 100. A need is a must have. Muzadde asobodde kufunako bintu 2. Gwe tandika. Ate naawe alowooza nti ebintu weebiri ebyo ebintu byokka si bye bikuyamba okusoma. It is your determination. Bannange sikambuwadde, but I'm just being serious on this matter of importance to our children, because I really wanted to communicate this in English so that it sinks more. Because some of you mugamba fe byayogera Oluganda luzibu nnyo totubiwulira. That's why this particular last message that is actually talking to our children is in English. Abaana temutusaasira, mwesaasire. Be merciful to yourself, not to me just. Gwe kennyini. So, nga tumaliriza programu yaffe ey'akabbinsano nga tudda mu masomero, ebyobulamu ebirimu byebyo byonna, kubanga bwe tutadde mu busonda babuulira temujja kulowooza nti ebintu bino gye biri. These things exist. Bakuwa mosquito net gw'omwana. You don't like to sleep in the mosquito nets. I don't breathe. But you are the one who's gonna get malaria. You know? They tell you drinking water. You are the people who drink tap water that is not, you know, because no one is seeing you. You are the people who keep food under the beds. You take it, you get food poisoning. It is you. You are the people whom they give a program at school for deworming. You say, you hide. It is you. You are sick, you hide medicines. You throw away medicines. You have your routine medicines. You know, tulina abaana bangi abali mu masomero bali ku ddagala lya asthma, lya HIV, lya cancer, you hide the medicines. It's for your personal gain and your health. It's your health. You get what I mean? So don't dare throw this ball as a child, thinking that your success is actually benefiting your parents. It's benefiting you first. Your parents are conduits. They are just pipes to deliver. But just conduit, you know. So, Norwecho, Twahirah Islamic Charity Organization, Twahirah Online School, mwebale nnyo okututeerawo programu ne tubanga twogerako n'abazadde ate era ne twogera n'abaana. Nze nga mmaliriza programu eno, Dr. Hanifah Naamala Sengendo, nze nkulira ekitongole ekya Stepping Stone Platform. Tusanyuse nnyo abazadde abatuwadde abaana, eno holiday mbadde sissa. Mwana ku mwana, era nsanyuka nnyo abaana baffe abasobodde okuba n'embeera gye bakyusaamu. Embeera eyo gye bakyusizaamu, alhamdulillah, twebaza Allah. N'olwekyo nziramu nkwebaza bakama bange abatwahira, essimu ziizo mugende musome, muwe kati abaana engoye zibaleseewo, babadde awo engoye bazisudde, biki tozisuula, ffe lutuwe ne bwe luba luddugala ffe tulwoza. N'olwekyo essimu ezo eza Twahirah ze mulaba awo wansi mubeere nga muzikuba, tujja bikima we muli. Nze nabagamba tolina budde bisuule wano ku Kisaasi College, teekako erinnya lyange. Kasita oteekako ffe tujja bikyusa bituusa ku Twahirah. Twahirah eweerera abaana ba orphans, balina orphanage program. Baweerera abaana abatalina gweyo seeti gy'olaba nti teriimu kampasi erimu luula, zokka togisuula gituwe, baketi ekaddi ebituwe, kubanga ffe tubitwala ne tutambula eyo. Twahirah ebitwala n'ebituusa ku babyetaaga. N'olwekyo
programu yaffe eno kabbinsa n'okudda mu masomero omuzadde akasonda k'omwana tokeerabira. Don't be too busy to parent. Ne bw'oba omwana omutwala ku ssomero laga nti olina kadde, beera interested, otherwise tulina okugyamu omwana ekinyusi ekisinga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Essimu zange zeeze ziri awo ezitambula, tuddemu tulabagana olundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.